صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nateera olunaku olwaliro ntuuse wano mu studio zaffe eza GTV okubanga nkutuusako programu yaffe abavubuka n'obusiraamu. Njagala okusindikira ekiramuso ekyasinga okubeera ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya mwenna abalungi abalayi ba programu yaffe eno ennungi ey'abavubuka n'obusiraamu. Njagala okwebaza gwe wenna gy'oli agyekuumiddeko abeera ng'agirinda. Wano nno njagala twala omukisa nsabe oyo yenna asobola okuvaayo okuwagira programu zaffe nga zino okuba nga zigendera ddala mu maaso, kubanga nkakasa programu eno erina ettoffaali lyetadde ku bantu baffe ab'enjawulo. Nkakasa bamaseeka bye basomesa eby'enjawulo, abagenyi baffe basomesa eby'enjawulo, biina kye bigase ku bantu baffe abavubuka ab'enjawulo. Ogenda n'okikola otya? Ogenda mu simu yo akagamba akali awo kuwola ku screen yaffe kagamba *185# onyige ogende ku merchant ID nga bwetambula oteekemu n'obuyambi bw'osobola okubeera ng'otuwa. Tujja kubeera tukwebaza wadde tunaabeera tetukulabyeko, naye ekisinga obulungi byonna Allah subhanahu wa ta'ala yajja okubeera ng'abawamu ekisinga okuba nga kirungi. Nze nali maaso ga kamera yenze Marusenkai okubanga kutuusaako programu yaffe eno. Natera sitera kubeera mu studio nzeka, ntera okubeera n'omugenyi ow'enjawulo nga ye Sheikh Badru Kalyango okubanga kamusabe atubuuzeeko katono. Batuuliza abalungi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twagala okubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini matenda amajjuvu amalungi atwadde obuwangaazi nga tulina kye tumusasudde, so nga ate Allah bajjuludde tebamaze munyiiza oba kumusobya. Olina nno gwe atulaba mulungi omukisa omunene okubanga oyongera amaanyi mu kusinzaako Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okyaliwo ate abalala bo bagenze ogwo omukisa gwabaweddeko. Era mukadde awe wabadde batambulira nga bagenda tebalemeddwa kwogera bigambo bino. Bagambye nti yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Babadde bawanjagana ebigambo ebyo nga baga nti omulezi waffe Allah tulindirizeeko akaseera kano akatutuuseeko kuwatugerekera obudde bwaffe bwe tuweddeko, wandirindirizaako soke tuddeyo mu bulamu buno obw'ensi bwe tubaddemu tukole bino wammanga. Mu byo mulimu omulanga Sheikh gwayogedde ye sadaqa, okubeera nga twongera amaanyi mu programu zaffe zino ez'obusiraamu. Omuntu akyogera ng'agenda akomewa saddaake naye nekyayagala kikola ibaada ey'emyaka gy'awangadde mu nsi y'emyaka 30, 40, 50 n'emirala, agamba nti ayagala akomewo akikole mu ddakiika 3 wa akun min as-salihin, ate mbeere mu baddu abalongoofu nga tekyasoboka. Tugamba omulabu waffe omulungi okyalina omukisa, kubanga wooli barakallahu fiik tonnagenda twala akadde kano okeyambise obudde bugenda okuggwayo Allah byakugerera. Wallahi ng'olina byokoze ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Twongera okusasira baganda, twongera okusaba Allah akkirize asaasire baganda baffe abafunye obuzibu obw'enjawulo, abalwadde, abafiisizza abantu baabwe n'abafunye emitawaana egy'enjawulo. Tugumire ku kigambo ekituufu ekyaddinamaddala nga tugamba nti agera ye Allah ate era ajjawo okugera okwo ye Allah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba addu'a yaruddu al-qada,
okugera okusaba nnyo Allah kujjawo ekyo Allah kyeyakugerera kira ekinaabeerawo. Wa barakallahu fikum. Sheikh, tukwaniriza program yaffe olwaliro ey'abavubuka n'obusiraamu. Program yaffe eno twasalawo Allah akkirize nga tumusaba ebeeko ettofaali lyegatta ku bulamu bw'abavubuka okubaako nga bafuna enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Nsigala nkigamba nti bangi mu bo betuyina okuva wotambulidde okutuuka wano osanze bavubuka beereere. Omukulu gwosanze be batono, abavubuka nga bebatambula ennyo. Tuli ku mulamwa gwaffe Sheikh ogugamba nti enkolagana y'abavubuka ne bakadde baabwe efaanana etya. Abavubuka baterezezza batya enkolagana yaabwe ne bakadde baabwe. Omulundi ogwasembayo twasembayo tubuuza ekibuuzo omuzadde tasobya. Naam. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu. Thumma usalli wa usallimu ala bashirin nadhir sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Sheikh, ekibuuzo ekyo kikulu nnyo kyabuuzibwa mu puroguramu yaffe eyise nti omuzadde tasobya. Tujja kyanukula ni hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yagamba nti kullu ibn adam khata. Buli muntu yenna amanyi nti yazaalwa muntu, yazaalibwa buzaalibwa omwana wa Adam asobola okukola ensobi era asobya. Naam. Kati okwanukula kw'ekibuuzo ekyo nti kituufu omuzadde akola ki? Asobya. Naye tubuuza ani amukwata ensobi? Gwe bazaala? Kubanga twekanze tugamba omwana omuto bw'akola ensobi oba omwana bw'akola ensobi eri maama we oba eri taata we, omuntu nja kugamba nti ne bwe mba ndaba nti nsobi gyakoze era enkumi bagamba omuzadde tasobya ssebo, naye ate ng'omuzadde olaba nti yasobeza. Ekigambo kyandibadde kirungi naye nga tulaba nti omuzadde akoze ensobi. Ntakati kituufu barakallahu fik, omuzadde asobya, naye ekibuuzo ekibadde kizi ekyokubiri tukyanukudde kiri nti omuzadde asobya. Asobya kubanga muntu. Naye ne tujja n'ekibuuzo kiga nti ani amukwata ensobi? Gwe bazaala? Gwe bazaala? Tolina authority. Tolina authority ekwata muzadde ensobi. Nti maama wasobezza kino, maama wasobezza maama kyokoze. Tolina. Obwo buvunaanyizibwa Allah teyabukuwa. Kubanga gy'onookoma okumukwata ensobi ate ogenda kusobya nnyo. Ng'ate nze nzigyawo ensobi gy'akose. Twakyogera luli. Twakyogera luli. Tugamba nti waliwo ebiremerera nga tojja kubyeŋŋanga ng'olina kulaba either mukwano gwa mukaddewo oba sister wa mukaddewo oba brother wa mukaddewo oba jjajja azaala mukaddewo nga gweza ensonga ojja ziripootinga wuwe, oba olina kugenda kulaba muwalimu w'ekitundu kye, ye imaamu we, ye mukulu w'ettwale lye, nga gwolina okulipootingira ensonga ezo. Bakadde baffe abo bolaba balina emikwano gyabwe, nga mikwano gyabwe haqiiqa ejja nnama ddala. N'owulira nga gwe omwana kikususseeko olemereddwa, tolina bw'onoogamba taata, naam, tolina bw'onoogamba maama, subhanallah, ng'olina kugenda w'oli. Kati oli alina okutegeeza maama nga gwe woonoomugambira ajja kureactinga bubi nnyo gy'oli, wadde kyomugambye nga kituufu. Nfunye omukisa, wallahi alazim, Allah shahid ku byenkugamba, nfunye omukisa. Mbadde nnyo era ndi nnyo mu mpya z'abantu oba mu famiri z'abantu. Nafunaku omukisa, musajja mukulu yampita, naye mukumpita yalina Idi. Ng'agenda tuyingidde ebiseera bya Idi. Abaana be, abaana 8 bonna tebali mu Uganda wano. Waliwo bali mu Germany, Australia, America,
Bulgaria ontegedde sheikh bali mu mawanga ga ba European mu bazungu abaana 8 sajja mukulu mutabani wo omukulu maama n'amukubira essimu n'amugamba nti okimanyi nti taata wo yankubye bubi mu myaka egyo kyabayisa bubi ng'abaana omwana ono n'akubira banne ne balinnya sheekh Ennyonyi bajje e Uganda batabaganye maama nani ne taata naye njagala okutegeeza ebigambo bino baana bategeeza taata teyamanyaako nti bajja kumutuuza mu nsonga teyakimanya so nga ate ye maama eri atezezese ye embeera maama yamanya nti bajja kubanga yali akubidde oli abaana 8 ne bajja kati muzeeyi olwokuba yali amanyi nti abaana bagenda kukola ki bagenda kujja yampita muzeeyi taata nga tamanyi baana kiki batezezese akhil matwaf tumaze okulya bulungi Eid omuvubuka omukulu ayimirira wooli wendi ayanjula ensonga kati alhamdulillah kasana sheikh Allah alese wali bakitabu yanyanjulayo sheikh ati nga bomba aji bamanyi Allahu akbar omwana agamba taata ensonga etulese wano maama yatutegeereza nti wamukubye era omutulugunyiza n'omukuba biki kyekyatulese twagala tumanye ensonga eyo evudde ku ki mukadde ako kennyini muzeeyi yabawa time n'awuliza ono ng'ayanjula mukulu waabwe laba statement gyakola yagamba mwatandika ddi okummanyira taata yabuuza naye ng'ensonga gye baleeta erabikanga ey'amaanyi ku ttebbu si erabikanga yali y'amaanyi naye si ebaali balina gihandolinga si bebalina si bateekeddwa afadhali kule omukulu wa sharia bekibanga kikususeeko nnyo omukubiri sheikh ajja muyitawa so si kujja kuyingira mu nsonga za maama nani gwe batabaganye oyo taata agenda kufuna ekizibu kinene gy'oli ogenda kubeera biased gwe kennyini omwana ojja kufunako side yojja okukola ki ojja kudderuga nti kade mbere wa maama oba kambere waani ewa taata mushikatun azim buba buzibu bunene taata yagamba mwatandika ddi okummanyira kyekibuuzo kyeyatandika nakyo kakati gooza ebintu byaggwa olowooza balina kye baakolaawo nze kennyini nze nabajjawo nembazza ku mabbali nembaga nti kino kyemwakoze ensobi si mmwe muteekodde okutuuza taata nani waliwo abateeka obbatuuza bakitaffe bakadde baffe abazeeyi baffe abatuzaala sheikh bambi balina mikwano gyabwe balina bannaabwe abaganda atugamba nti bwadde neligambwako ani nyiniryo bakadde baffe tebayisembwa nezo ngero z'abaganda bazegera kitegera nti omuntu yenna mu bukukunavu bwe waliwo ayinza omumugambako era n'awulira kati kizibu nnyo gwe omwana okuvaayo n'oyogera ensonga ku taata n'ovaayo n'oyogera ensonga ku maama newankubadde nga ntuufu okujjako Allah gw'asaasidde ate bw'aba takunyigidde okyebaza nnyaani Allah kyova nti olw'okuba tubatwewala obutasanga buzito bunene eri abatuzaala bano tuleete ono omulala naye ate ebiseera ebisinga n'okugamba omulala kuba abeera agenda kimanyirawo nti gwe wamugambye waliwo embeera wetuuka nga mu mbeera yonna oli okujja okukyogeraku gwalina okubanga gwakitutteyo oba omukummwe nga yakitutteyo tewabeerewo obuzibu awo nekyo kisoboka olwokati olaba ng'ensonga ng'eyo ne bwaba nga amugambye ontegedde ayinza omulimu abantu abaganga yabawo okutegeera sheikh ng'engeri yahandolingamu ensonga nawe eyinza okwewuunyisa
n'amanya n'okumanya ono yeebuuza nti ekin information eno gyampa yagijja eruddawa ontegedde ogenda okukana nga mutuuse ku nsonga entuufu so nti ekyokumanya ani yayogedde eyo si yensonga enki enkulu ayinza n'omugamba olunaku lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam omuvubuka yajja taata w'omwana yajja nayingira mu masikiti waliwo abantu abaali abeetaavu n'ateekawo ssente bwateekawo ssente n'amanya nti omwetaavu oli bwanajja wajja okutuukira ajjewo ssente ezo n'afuluma n'agenda mutabani we najja mutabani wa taata ataddewo ssente najja ne bw'ateekawo ssente kiki yakola omwana bwajja najjawo ssente n'azitwala ate nadde ewa taata we n'amugaa nti taata mbadde munda mu masigiri nfunyeeyo ssente bweziti nzijje wali mu kifuba eno taata enamugaa nti ezo ssente zibadde zizo waliwo omuntu omwetaavu nannyinizo ono eniya yewa taata yali akusaddaaka naye nga mu sadaka ye alina gwagiwadde si mutabani we kati taata yalanga kimukutteko ng'ono omwana si yategedde okutwala kino so nga ye sadaka ye mu maaso ga Allah yina amaze okukola ki okutuuka namwa sente zitwale zizeeyo omwana ati yamatita kyeyakola kyali eki yatambula butambuzi nagenda omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kino tukole mukarana ontegedde omwana yagenda sente ezizo yagenda bugenzi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nawa abewa nabbi nawe omubaka wa Allah nonze sente mu masikiti ate taata angambi yabadde sadakidde muntu kati omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ayita taata w'omuvubuka n'amugamba nti kituufu n'amugamba nti kituufu sente zinabadde nziwadde nabbi sallallahu alaihi wasallam nti sadakayo Allah yagikkiriza dda yabaliddwa dda yagikkiriza dda era omwana ali akantu ke ontegedde kyegamba omwana akantu ke n'akagira ki nekikyembadde noonyaamu seka obuzibu bwolabo bwe tulina olwaleero ne ku hadithi tugenda okulaba kuwano inshallah abaana tugaanye okumanya wawe tukoma nam kyova kyajja mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti rahimallahu murii Allah asaasire nnyo omuddu Allah asaasire nnyo omuddu alifa qadri nafsihi amanyi wakola ki wakoma ekireese ebizibu mu nsi muno bantu butamanya mawqifu yaabwe buli omu alina waako tebamanyi mustawaahu buli muntu omanya omustawa gwe wookoma kati omwana nnyinza okufuna okwewuunya n'okutya bojja oyingire mu nsonga za taata omabegakaawo ne balina omuvuka mukwano gwange naŋŋa nti webale sheekh otusomesa bigambo nimwati ki naŋŋamba wasomesa omusomo gw'abakadde naye nabadde ndyawo nga mukwano gwa taata ze naŋŋa nze banzadde nga taata alina mukwano gwe oyo muvubuka ali myaka nga 43 oba nga 4 naye nabadde ndyawo nga muzeeyi we nazze nga ŋŋa nti ekintawanya kitaawo yandyaza amaanya mukwano gwa taata zeewo omwana ategeeza ensonga kyawo yandyaza amaanya nti ulyaza amanya nti era kati obadde oŋŋamba ki mbadde nkusaba ogende ogambe taata wo genda omugambe siri musanyufu gyali ampe haki yange ampe sente zange naŋŋamba nzijukira ebigambo byewayogera nagamba muzeeyi oyo namugamba nti nkwegayiridde nze banzadde okola ki ondaba okolaganye ne muzeeyi emyaka egyesukka mu 40 okusinga n'ejange n'okusinga ejje gyange nakati sikakasa nti ensonga gy'oŋŋamba essaawa eno watulwa ne muzeeyi noteekawo amakubo agayinza okutuusa muzeeyi okuwa hakku yo gyoyogerako nga sigeganonza okutuuka kutumayo nze omwana ebbanga lyomaze naye ddene nnyo omukwano gwammwe nze nkakasa bwe nakiyingiramu guyinza n'okufa mbadde nkusaba ddayo emabega
onoonya amakuba amalala nga nze omwana sinnabakola ki sinnabakiyingiramu muzeeyi ajja kukuwa ssente oli yalemerako ng'alaba no embeera eyo sekeberawo nti olaba omwana akuze nkulaba basobola okwogereziganya ne taata shekhe omwana awali mukadde we omwana awali avubuka batula bulungi ku GTV omwana awali omukadde we takula gwalukula nowa musajja mukulu alina abakyala talina mwana alina abaana kati ojja kwebuuza ekibuuzo okumanya omwana takula awali mukadde we ne bwaba mwana nga wa myaka 8 naye nga mukadde we akyaliwo lwaki olowooza Allah agati wala takul lahuma uffi wala takul lahuma uffi akokoka just obadde ku ssimu muzeeyi nakuba essimu nga badde yakubiddeko dda emabega essaawa nga 3 ssaawa nga 2 eminingo 3 nga kubidde oba oli omwana zeemu akola atya kano kogenda okugamba muzeeyi akyakuba ako kokka so nga togenda mu receiving ogenda mukwata Allah kakuganya akokwekanya okwesikamu akalaga nti toli mu mativu kati olaba otya ng'oyingidde buyingize mu nsonga zaabwe ozitabaganya gwengaani laba akusingako gwanaategeeragana naye obulungi ne bw'anaaba ategedde nti gwe wasitula ensonga zino n'ozimutwalira ati kitaawo oba mukadde we ajja kwongera kumanya nti omwana mugezi ategeera yalaba nga atajja kusobola kuhandolinga nsonga zaffe n'azitwala luddawa kyekisinga n'obulungi okya bulungi nolwekyo nti shekhe abaana balina okumanya bagira ki webakoma balina okuwa ffenna kubanga twazaalibwa tulina okuwa bakadde baffe abatuzaala ebitiibwa ensobi ogiraba nga nsobi ne munnange si gwe oteekeddwa ogiwabula ekyokubiri bw'oba onoogiwabula eri omukadde wo wateekeddwa okubanga waliwo muamala ogw'amaanyi ennyo wakati wo naani n'omukadde waliwo abakadde nga yeemalira abaana nga yabafuula mikwano gye nga bakulusegerere waliwo omwana baba yogane muzeeyi we amwita kazende boy nga taata ali bulungi nakyo nga taata talina buzibu kukyo muzeeyi kikati wallahi kikati muzeeyi namubuuza oyanigwe oye dadi wange nemwana lwaki omugamba kikati nangamba muni talina buzibu ate nga newewulira ku ssimu boogera bakommunicatinga bulungi navuga nti kwiri yewedemu ati tugenda giyira mbalala namwe ati muzeeyi nze na programu zange gwegenda olina abantu bwekiki nemugambani nengandiundata nemuga ti bwotubomuga nanga nti godalina kyazitaji muzeeyi yasaka na musesi kati kiba kitegeeza nti oluusi wabaawo enkwatagana omukwano enkolagana omukwano wakati w'omwana nani n'omuzadde kati ayinza okubeera ngaomwana ali mueyo kategore ng'alina enkolagana ennungi nani n'omukadde nga ne bwana bamugambye n'ensobi erabika nti ebadde ensobi nga muzeeyi tajja kureactinga agitwala buki bulungi olinza omuga nti kale genda oyogeraganye n'omukadde naye bwe kibanga eyo enkolagana tejja kubaawo era muzeeyi ajja kusigala ng'anyiize ontegedde bulungi subhanallah tuga nti genda afazalo olabe taatawo omuto genda olabe sisitawo gweyita sengaawo genda olabe mukwano gwa taata ali ku kyalo mukwano gwe genda olabe omuwali muwe yajja okwogera ensonga ezo taata akola atya abeere nga azitegeera okyaba sebo sheikh kakati omusajja omu yajja wa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'ebigambo bino إلى حديث كمان جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومسجد يجي ومبك محمد صلى الله عليه وسلم ناقمت يا رسول الله ومبك الله أرأيت إذا صليت الصلوات الخمسة ولا بوتيا سنغان سد الصلاة زانج مكة الصلاة زانج تان يعني سال صبحي بكا كويشة صبحي ظهري عصري مغرب baka kuisha shai ndi sala ekyokubiri namugamba nti wasomtu ramadana nensiba n'omwezi gwange ogwa ramadana nagamba nti wa addaitu zaka nempa nezaka shofta kaif nempa nekiki nempa nezaka
naga nti wahajjatu lbaiti neŋŋenda nenkola hijja nenambula empaji z'obusiraamu zonna ayagala azikole ziggwe owulidde nembikola ebyo mbaka wa allah agani famadha ali kiki kyoyinza okuŋamba ekirala kiki ekiyinza okuddako mbeera ndamulwa ntya nalamulwa ntya wa allah mangi bwaki ebyo ontegedde omusajja abuuza mbaka sallallahu alaihi wasallam aga nti faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka kyava muddamu sallallahu alaihi wasallam namga nti man faala dhalika kana maa nabiyina omuntu akola ebyo nga bw'obinnyonnyodde ku judgment day yawma alqiyama agenda kubeera ne bannabbi ba allah subhanahu wa ta'ala awokubiri wasiddiqina ajja kwogana abantu abaali abaogezi b'amazima bannamaddala okyokusatu nagamba nti washuhadaau n'abantu abagitahada abalafubana mu mirimu gy'eddiini abalwanirira eddiini okubeerawo kwayo mu bintu bingi eddiini teriwo mu jihadi bisaifiyo nti kweyimiridde abadan eriwo mu bintu bingi nyo sheekh yosobola okubeera nga ogirwaniriramu bingi sikujjayo kitala abadan siyokka nti ontegedde kyeŋŋamba kakati naabo abayimirizawo eddiini eno n'agamba nti wasalihin n'abantu abalongoofu omuntu ono omusajja abuuziza ekibuuzo bembanga nsadde swala 5 nensiba omwezi ogwa ramadaani neŋŋenda nenkola hijja nensaddaaka nempa zaka nenkola hijja kiki ekiba kyammanjibwa mba nkyavunaanibwako ki kyeki kyalineetagisa ekirala nabbi namwe nti omuntu akola ebintu ebyo nga bw'obyogedde agenda kubeera wamu ne bannabbi ontegedde bulungi agenda kubeera wamu ne bannabbi n'abantu aboogera amazima abantu aboogeza abannamaddala mu mazima gaabo abantu aboogera nga amazima n'abantu abalafubana mu ddalo lwa allah washuhadaau abantu bashahid bashuhadaau abalwana mu kkubo lya allah subhanahu wa taala wasalihin n'abantu abalongoofu omuntu ono yakola biri ajja kubeerawo newulira kyembadde neetaaga mu hadiisi eno nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti illa subhanallah okujjako atajja amakulu okujjako anaakola ebiri nga bw'abyogedde nenaabangwa agwa mu muteeko guno jaga nti illa an yuaqa walidayhi okujjako nga wateekawo embeera tokwatagana na bakadde wateekawo embeera ojemera bakadde kati biriwo n'oba obikoze biri nga bw'obibuuzizza tolina ku buddungi mu maaso ga allah subhanahu wa taala kino kyokka kyongera kutulaga obukulu n'obunene obukulu bw'abakadde bw'oba otunula musobola kumaani bwetwali tukisoma ne bwogera mu al ankabuuti olaba nga allah yatandika ekigambo yagamba nti anishkuru li waliwalidaik shukur okwebaza allah yatandika nakwebaza ye beyali azaako beteekodde okuddamu okwebaza yazaako bakadde kigambo kinene nnyo okuba nti allah nakola omukarana naliraaniganya okwebaza twebaze ye nani n'abakadde kigambo kinene kawulun azim ontegedde bulungi nolwekyo nti omwana ono omuvubuka omulungi atulaba ku GTV n'omuntu omukulu atulaba mukadde waffe w'ekitiibwa ne bwe olina emyaka mu myaka gyo nga gyegiyitiridde abo abaakuzaala allah be yayisizaako obeere mu bulamu buno obw'edduniya ya rabbi wallahi olina obbayisa obulungi olina obbalabawo olina nga bw'okyogedde olina obbalabawo kubanga nga betuga nti omwana takula erimba nze nalabako ku jjajjange baali basajja bakambwe nnyo kitaabwe yali mujungute yali ayitibwa amiri kizito amiri kintu yakizito baali mutuuma nga yalina abakyala bangi nga mugagga nene nga yali ayitibwa amiri kintu nemutuuma erya kizito yazaala abaana 24 n'azaala abaana ab'obulenzi 12 n'abawala 12
naye mu baana abo bonna nga betuze tubamenya mu myaka gyabwe gyonna baba bazaalibwa era balina okugondera bakadde baabwe kyoba ti omwana awali omukadde tagiraki takula. Twakyogerako emabega tuga nti olwaliro twavudde gye twavudde waka twalidde breakfast ne breakfast ya mukadde we yerwa gy'omuwadde najali we nsuubira okuba nti afunye ekyalya because wali abantu babeera nabo twagiraba nti waliwo kati yafa oyo alidde ki ng'ate mufu twagiraba yeruwa rabbi gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira okwo kukyali kuyisa bulungi omuki omukadde nolwekyo omuvubuka omulungi atula ku GTV tukkirize tuyise bulungi baki bakadde baffe olunaku lumu mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah nabbi sallallahu alaihi wasallam yeni basahaba nga atudde n'abagamba mu hadithi eno yabaga nti ra'aytu laylata al-isra bi nalabye mu kiro yali agenda mu lugendo olutumanyi obulungi ffenna al-isra wal-mi'raj nimwe ekyekiro sallallahu alaihi wasallam atambudde agamba nti kiyalaba aqwaman fi nnar mualliqina yalaba ekibinja ky'abantu naye nga bonna bayingizibwa buyingizibwa mu muliro bali mu muliro nabbi yabalaba sallallahu alaihi wasallam ate nga tukikakasa Allah yatugamba n'olwalo bwatu bwatugamba wama yantiqi anil hawa in huwa illa wahyu yuha tayogerangako bibye sallallahu alaihi wasallam bigambo bikulu binene bya Allah si bibye tapanga nti ayiya ata'allamahu shadidul qawa nemusomesa we kakensa we ontegedde isafirul anbiya Jibril alayhi salam ya musomesa kakati bwalaba ekibinja ky'abantu abo bali mu muliro nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ndaba abantu abo faqultu ya Jibril ningamba wange gwe Jibril man haula bani abo bebani abo abali mu muliro ayagala obategeera nabbi ayagala abamanye abalabye nayagala amanye bazza musango ki ng'omuntu yalaze mu kitundu gyatawanga gyabadde tali naye yayagala okumanya obuzibu bwava ku kyabo babeere mu muliro ogwo bawanikiddwa abali mu muliro Jibril alayhi salam yamuddamu n'amugamba nti abantu abo alladhina yashtamuna abaahum abo boolaba bali mu muliro ogwo beba abaavumanga bakadde baabwe kyokka nga ate olaba okuvuma kagambo bugambo kawuli sahal kangu nnyo okuyita ku lulimi ne baavumanga baki bakadde baabwe oyinza okuvuma mukadde wo nga tawulidde nakuwulira kyekiri Allah kyeyagambye emabega wala takul uffin lahuma kati ki uffi kuvuma kati beba abaavumanga baani bakadde baabwe ontegedde bulungi n'agamba nti wa ummahatihim ne baani ne bannyaabwe abo ekibateeseza mu muliro gwo gwolaba ogwo eyo yensobi gye baakola faitha nti omuvubuka omulungi atulaba ku GTV wandikkiriza tutambulire wamu n'abatuzaala kubanga naawe gye bujja osuubira ofuuka ekyo kyennyini tosuubira busuubizi kijja kubeera essaawa yonna nga nkwadde obulamu ontegedde nolwekyo bino kibanga nabbi sallallahu alaihi kama tudiinu tudaani tujja gijjeyo hadithi eyo tugireete ne kukino gyetuliko olwaliro wano kama tudiinu tudaani omanye engeri gyoyisaamu taata omanye engeri gyoyisaamu maama kkiriza obagaana abaana bonoozaala insha Allah bwe bagenda okuyisa
balina okukomyawo mu mbeera embeera yemu yennyini gyobadde oyisaamu bali. awo nno kifaananyizaako ekyafaayo ekimu kibanyumiza nga waliwo enkola eyali mu famire nga omwana walabirira ekitawe n'awulira nga amukoye ng'alina ekinnya n'amutwala n'amusuulamu, naye bwe yatwala kitawe n'amusuulamu naye n'azaala, n'omwana gwe yazaala naye ng'agenda mukola kyekimu. Kwe kujjukira naye kye yakola n'akimunyumiza n'amugamba ogenda kukikola naye naawe bwekimaliriza naye balina okukola ki. Subhanallah. Nange kyenakola. So embeera y'okukomya ekintu ky'omwana talina sula taata we. Kugamba tusabe Allah atusaasire abakadde abo tukkirize nabbi talina kyatugamba nga atulimba. Seka omulabi omuvubuka ayinza okubeera ng'agamba seka tategeera mbeera totegeera mbeera gy'ayitamu ye na mukadde ng'ayita mu mbeera ki. ojja kwekanga ng'omuvubuka ali eyo either ku babiri alina omu gw'atakwataganako naye, either nga tata mukambwe ennyo ng'ate maama akola ki akkaanya naye, so ng'embirigo gye balina wakati eri wakati we na taata we, oba nga taata amwagala nnyo naye nga takwatagana nani. Kakati ebyo biva ku kino twagamba lero tudde ensonga ziri 18. Omwana yenna okutuuka okugamba nti taata alina embirigo nange ask yourself why. Lwaki okitegeere nti taata yakuzaala maama yanzaala ontegedde sheikh weebuuzenga mu mutima gwo lwaki weekiri ontegedde bino wammanga bebireetera abavubuka okuba n'ekyo. Ekisooka tebaagala kuwa bitiibwa babazaala, tebaagala kuwa bitiibwa babazaala ate bo baagala obbawa ebitiibwa. Awo ensonga y'okulebera kitiibwa bo bennyini bano tebaagala kuwa bitiibwa abo abaabazaala ate bo bano baagala baweebwa ebitiibwa. Eyemu ku nsonga buli lwobeera nga gwe toyagala kuwa kitiibwa munno ng'ate oyagala gwe okifune, kkiriza tojja kukifuna. alina okuba butali bwenkanya. Eyemu ku nsonga. Ekyokubiri tebaagala kweyonja, tebaagala kunaaba kubeera bantu bayonjo ate osanga babulayiminga nga banenya lwali tebaba balidde buliri. Sekati bano abavubuka bwe twogerako awo tutadde mu stages. Seeka bino olaba bino byetwogerako badde ewaka basula mu maka ne bakadde baabwe ontegedde bulungi. Naye osanga abuuza maama ebyo mbiwuliddeko, abuuza maama lwaki obuliri bwange bufaanagako butyo. Naye nga muntu muwala mukulu oba musajja mukulu Egyo gye batandikira ontegedde. Ekyokubiri ojja musisinkana nga obutaba nakukwatagana wakati we ne mukadde we kiva ku nsimbi ontegedde. Tayagala kukola ate akaaba obwavu naye nga taata agezezaako okumuzimba amuzuukusa tugende tukole, takkiriza kyokka tayagala kukola ate akaaba ki kati sente ogenda zijjawa. Ensonga yakusaba kitegeeza nti bw'onooba oyagala okukolekerawo okukaaba obwavu genda ogire ki, genda okole waqul i'malu fasayara Allahu amalakum, genda okole emirimu. Okitegedde bulungi. Nokyo nti abavubuka ebibayita emitawaana bingi, okunyooma, okweteeka mu kilaasi ezitali zaabwe, nekituusiza n'omuvubuka okuba nga yeegomba omuzadde eyazaala abaana be nanga kale singa oyo yankola ki yanzaala. Naye ngaekyo nakyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi yakolimira omuntu alina mentality eyo ey'okwepima, ey'okwegomba nti singa kale singa Sheikh Umar yabadde anzaala
abalabye eri byegomba ekyo kyennyini kwabengo byeyo abalabye eri yandibadde akola naye kale singa president banange nandibadde first stand ekyo kirala kisabe Allah akikuwe buwi so sikwegwa kale singa oyo yabadde nga yanzaala ontegedde bulungi lwekyo shekhe ebintu bingi abavubuka abatulaba abalungi ne bakadde baffe abalala abatulaba abalungi tukkirize tutambulire wamu n'abatukola ki n'abatuzaala ejjana yaffe ensibuko y'ejjana yaffe eri wansi wa bigere by'abazadde awo wenyini seega katugendeko omulamu ate tube nga tukomawo inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي bakulisira nnyo omulango bakama baffe amanya nkyali Omar Senkani mu studio zaffe eza KTV. Njagala okwebaliza ddala okubeera nga oweekuumidde ku puroguramu yaffe abavubuka n'obusiraamu. Nkwebaliza ddala era nsaba oyite ne munno omulala tubeeko bye tuyiga omulundi ogwaleero tuli ku bazadde enkolagana yaffe abavubuka ne bazadde baffe tuginywezeza tutya tukitereezeza tutya yensobi ki ze tukola ku bakadde baffe. Nkyali ne Sheikh Omar Badru Kalyango Maraini mu studios. Sheikh naam Sheikh nga obudde nga butwala tulabe ku nsonga waffe okusemba biidhnillah. Alhamdulillah twebaza Allah tukomezaawo mu kitundu nti njala tujjukize abatulaba abalungi nti okukolaganira awamu n'abakadde tukuyita okubagondera. Subhanallah Sheikh kyekimu kubiggulawo obulungi bw'omuntu bw'anaabeera muno mu nsi ekyo nga ne bw'obeera ogambye bugambi muntu tinsaba Allah akuwa obulungi mu kyogenda okukola era bwe kibeera. Kankuwa ekyokulabira ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tannaba kufa yadeka abuulidde basahaba be ebigambo eby'enjawulo. Ontegedde naddala abasajja abo ba khalifa ababana okuli Abubakar, Umar, Uthman ne Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yaliko ababuulidde ebigambo eby'enkizo naye mu bukulembeze bwa Umar kuba nabbi bwamala okufa sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab si yaddawo waddawo Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abubakar bwamala okufa Umar n'akwata zima addawo n'addawo. Naye nabbi emabega eri yagamba Umar namwe ati gwe mu bukulembeze bwo nga gw'ofuga wajja kujja delegation y'abantu ekibinja ky'abantu nga kiva e Masiri kiva Misiri bajja kukola hijja. obukulembeze bwa Umar ebyo nabbi abyogera tannabakufa sallallahu alaihi wasallam. Namwe ne mbasajja mu bantu aba delegation ekibinja kigenda okujja mugenda kugiramu omusajja omusajja oyo ayitibwa Quwais al-Qarni. Naye bw'abanga zze obuuzanga abantu abo bazze okukola hijja n'obabuuza nti hal fiikum Quwais al-Qarni, mummwe abazze okukola hijja mulimu omusajja ayitibwa Quwais al-Qarni. Quwais gwe boogerako tamanyi nti nabbi yamwogeddeko naye alijja tamanyi nti bali mu la ilaha illallah. N'ekikwewuunyisa Quwais al-Qarni yali waali ku mulembe gwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yali waali naye teyamulabako. Ontegedde omuntu yenna yaliwo nga nabbi waali
n'aba nga tamulabyeko naye nga waali era nga musiraamu mu mateeka yitibwa tabi'i be batabi'i oyo abatabi'i mbadde manyi batabi'i be bajja abaalaba ku basahaba abalaba ku basahaba good kati awo tujja kuba kale tuwanvuyemu nnyo olw'okunnyonnyola nokati ndabanga kajja naye oyo tabaira sahaba kuba teyalaba kwani gwe bayita sahaba yoyo ra'a nabiya sallallahu alaihi wasallam bi ummi abiswari yoyo aba yalabira ddala nabbi maaso ku ki omuntu oyo n'afa ng'afudde akkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tamwawukanyeeko oba nabbi n'ava mu bulamu bw'ensi ng'omusajja yasigadde akyali ku milla ya nabbi sallallahu alaihi wasallam oyo ayitibwa sahaba kati ono yaliwoo ku waisul qarni nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga waali naye tebasobola kusisinkanako ontegedde bulungi nabbi namumulamira nama nti omusajja yajja kujja naye bwajjanga omugambanga nti nabbi yakunnamira shekhe wano olwo omulama munene nnyo ku puroguramu yaffe eno omugamba nti nabbi yakunkola ki yakunnamira yaŋŋamba bw'obanga ozze okukola hijja onkwatangako mu mutwe gwange nonsabirako kuwayisa asabire Umar subhanallah niyo manyi gwe basabira nabbi sallallahu alaihi wasallam yali basahaba lunaku lumu nabaga nti law kana nabiyya min ba'di lakana Umar ibn Khattab waba kubaawo nabbi yenna nga nze nvudde mu bulamu buno obw'ensi yandibadde ono Umar hatta shufu mustawahu olaba qima ya Umar nabbi mu basahaba bonna nabbi gwe yasongako nti yandibadde nabbi nga nabbi amaze okufa sallallahu alaihi wasallam teyagamba balala bonna ne Abubakar yali waali tiyamwogerako amaje gaalimu sahaba bayita Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid Umar amusindika amati mugende mugwane lunaku lwakutaano Umar asoma khutuba Umar kyava ayimira n'akyusa nga bwe tuli ku topic y'abakadde Umar n'akyusa topic mu khutuba ng'agamba Khalid ibn Walid naye nga Khalid ibn Walid Umar wasiga ali Madina nga Khalid ibn Walid ali mu kilometers 8 Umar naga nti al aduwu min wara'i al jabal owange Khalid ibn Walid abalabe b'obusiraamu amagye geetolodde gali mabega waluki walusozi bagenda kubamba oshinga kyusa mangu banno temugwa mu kizibu nga tali tebeeraba nga tebeeraba distance kilometers 10 kunana Khalid afuna information ye Khalid ibn Walid awula information nga amina Umar ibn Khattab amugamba twogera kwani gwe basabira Khalid ibn Walid agamba nti mpulidde eddoboozi y'omukulembeze faghayyara n'akyusa at-tariq ekkubo n'akwata ekkubo eki eddala era bwe yakwata ekkubo eddala ate yennyini n'akola ambush kuba ki abaali bamulumbi ontegedde bwe bakomawo Khalid ibn Walid agamba amina Umar ibn Khattab nti owai nakuwulidde eddoboozi lyongoŋŋamba al aduwu min wara'i al jabali omulaba ali mabega waluki ali mabega walusozi n'enkyusa Abubakar Umar namugamba nti ye Allah yakindaze subhanallah tewaliwo simu nga zino zitukwata tewaliwo mukabbar sawti nti awulidde muzindaalo ng'ogwogwe abadan naye yabiwulira kakati oyo nabbi gwe yagamba nti omusajja oli kuwaisi bw'abanga azze omugamba nga n'akusabirako kubanga duwaze zaanukulwa Umaru yawangaala n'akulembera abasiraamu tarehe atulaga nti omwaka ogwasooka kuwasil qarni teyajja tarehe omulaga nti mu mwaka ogwo nyini yakola ki yajja ontegedde naye tunoonyamu omulama guli gutya guli gumu mu mwaka ogwo yajja kuwasil qarni bwajja Umaru n'akola kye bamugamba nti abange mumwe waliwo omusajja ayitibwa kuwasil qarni musajja nayimira nti ana kuwasil qarni yenze namwa nti nabbi yakunnamira naye nga tannaba kumutuukako Umaru yabuuza nabbi nti omusajja oyo akola mulimu ki okumufuula okubanga edduwaze special kati kuwaisi al-qarni mwajja Umaru amubuuza amuga nti owa ekiki amwa nti nabbi yaŋŋamba abuba
Kuwais al-Qarni bobango zen onkwatanga ko mutwe nonsabirako kubanga edduwazo zamukulwa. Kuwais namuga nti gwoli swahaba walabako nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nze saamulabako lwaki ate nze nkusabira nze nanje badde omwetaavu gwonsabire. Umar namuga nti nabbi yaŋŋamba gwe si gwe Kuwais al-Qarni nabbi yaŋŋamba gwe. Namubuuza nti okola mulimu ki? Namuga nti sirina mulimu gwe nkola. Musajja oyo yali mulunzi bambi nama sirina mulimu gwe nkola naye nze okujjako kyenkola kiri kimu, nze ŋŋondera nnyo bakadde bange, mpisa bulungi nnyo bakadde bange abanzaala. Ekigambo kye yamugamba kyekiri kyennyini omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye yagamba Umaru ibn al-Khattabi nti omusajja oyo agondera nnyo bakadde be. Amulabye omulungi bwe oyagala okubeera mu nsi y'abeesiimu, kkiriza oyise bulungi abakuzaala bagondere, batekewo embeera ennungi wakati wa teekawo embeera ennungi, wabeewo connection wabeerewo connection ennungi. naye kyabulabe omwana oyinza otya okuwangaala nga taatawo gyali mama gyali nomala ennaku 5 naye ng'essimu ogirina, lunaku olina b'owuliza ng'essimu ogirina. Omwana semaka atulaba bulungi naawe ateekateeka okuwasa omuvubuka atulaba ku GTV. Osazeewo omukyalawo gwe wawasa olw'okuba omuzaddemu abaana akukyawaganye ne bakaddebo. Kyoyagala nga ogenda okwezaalira akaliwo obuwuka nga kyabulabe nnyo. Nolwekyo tukugamba ekintu kyonna ekiyinza okujja ku mukadde kite newankubadde olaba Allah bye yayogera ku shiriki yatugamba fala tuti'huma, bwe bagamba okukola shiriki togonda tokkiriza awo bajeemere, naye wasahibihuma fi dunya ma'rufa. Mu nsonga endala zonna ezitali za shiriki ezitalimu kujeemera Allah kati kolagana nabo buki bulungi. Toteekeddwa kuteekawo mbeera ekwawula ku bakadde nga nabbi twagambye sallallahu alaihi wasallam nti kama tadiinu tudaanu. Ontegedde kama tadiinu tudaanu. Wallahu a'lam bis-sawab. tuweka wasubi akafa akasembayo nga bulijjo. Ekyokweraamirako kyaffe kisembayo nga bulijjo. Bakadde baffe abalungi abatuwuliriza, olina emyaka 10 olina okugondera mukaddewo kabeere nga yafa mu myaka gye 10 beera ku musaala. Baganda baga nti wampi wazaayirwa nannyinimu azaayira emmanju, taatawo bamuziika mu manju ayine maama, ne gwe ova otya n'ofuluma mu nnyumba fulumi mu nnyumba bwoti n'ogendayo n'obawala n'ofuuyisa nga togambe bagamba nti assalaamu alaikum ahla diyar, nga tosabidde ku taata allahumma ghafir lahum warhamhum wa akrim nuzulahum rabbi ghafir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Bayise bulungi bakadde bono, bayise obulungi naawe abaana bo boozadde muno mu nsi bwe batyo bagenda okuyisa obulungi. Ekisembayo kkiriza obuzibu bwonna bwobanga ofunye muno mu nsi, dduka misinde. Omusawo asinga obulungi asinga obukulu ye mukadde waffe. Omusawo asinga obulungi asinga obukulu owannamaddala ye taata ye maama. Genda omugambe ebizibu byo, maama okwateko ku mutwe gwo akugambe nti mwana wange nsaba Allah akole ki. Tujja kulaba ku hadithi zaffe nabbi zeyayogerako abantu nabbi byagamba nti bwe baba basabye mu maaso ga ebitonde, bwe basaba mu maaso ga Allah, okusaba kwabwe Allah takugoba takuzzaayo. Awo wennyini then bwe basabira Allah wakola ki, wayonokulira. Programu yaffe eddako tujja kulaba ani asaba baani be tulina okuyitamu batuyambeko mu bizibu tuba tusanze naye nga bakadde baffe mutwe mukulu, nsonga nkulu nnyo. Wallahu a'lam biswabi. Tusaba Allah kize okwejjukanya kwaffe kuno. Wabillahi alhamdu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tubadde nga tufunamu neno. Musomo gaffe gwaliro kyenjizemu nganzo olwaliro tulina okubeera nga tugondera bazadde baffe oba bakadde baffe n'okuteekawo enkolagana ennungi wakati waffe. Gwe nno nkwebaza abadde ajja kumindako GTV, mbadde Umaru Sinkai abadde mu studio zino. Njagala kwebaza bakamera personal bange
Hassan Hussein abaddeko nnyo ku kamera, Jamil Sekajja producer wa programu eno. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي